Ng'olukiiko lwa kanso ya disitulikiti y'e Kayunga lwakajja lutandike, kansala wa Kayunga Town Council n'ow'eggombola y'e Galiraaya be bamu ku baasoose okuwanika emikono okubaako kye bateesa. Bano bategeezezza sipiika nga bwe baagala ssentebe wa disitulikiti okujja Fahad Kamanda ne Ivan Kayemba ku lukiiko olufuzi olw'oku ntikko eya disitulikiti nga babalumiriza okwenyigira mu buli bw'enguzi. To censor these people because our name is tarnished. When you reach outside, every world is shouting the same name that the district councillors are thieves. Tulaga abantu abatulonda nti ffenna tetwajja kubba. Tulaga abantu abatulonda nti kyetwalayira kye tulina okuyimirirako. Era nsaba nga mpita mu ntebe y'osipiika otukkirize tuleete censor motion, abantu bano basooke baddeko ebbali oba babumuzibwe tufune abantu abalimu ku nsabe banaawe ekitiibwa. Ensonga endala gye bawadde y'ey'okuba nti ababiri bano bazze beebalama entuula za kansa eno ekizingamya entambuza y'emirimu. And they are the people who are mandated to giving us the information. So you find that we the committee members are coming up with half-baked reports. We are coming up with reports full of gaps because these people are not always on duty. Buli woyita tetukyalina mpeke ya katiibwa n'aka. N'abamu abadde bagezezaako kakuma, it is gone. I think we need to make a loud noise to the world out there in protection of this honourable council. Ssentebe wa disitulikiti eno Andrew Mwonge ategeezezza ng'ensonga ezoogerwako bw'agenda okuzikwata mu ngeri ye nga ssentebe ekitabudde bakansala. Ekyo mukyendekere andimanyi kiki ekyetaagisa at the right time. Mwebale nnyo. Bano ababadde bazze n'ebipande batandise okubiwanika nga bawakanya ebigenda mu maaso era wano olukiiko bwe lukyankalanidde. Bagamba kino bakikoze olw'okulwanirira ekitiibwa kya kanso yaabwe. So kati ffe ng'abakulembeze okusigaza ekitiibwa ky'obukulembeze tetusobola kusigala nga tugenda mu maaso nga tuwuliriza abantu abo nga teri kikoleddwa. Tetusobola kusigala nga tukulembera Kayunga ng'abantu baffe basigala babundabunda babonaabona nefe abalina okutuusa eddoboozi lyaffe nga twesirikidde. Olwange kansa eno ey'ekitiibwa nsabe lwanirira omuntu wa wansi kubanga twajja kuweereza abantu ba wansi era twalayira okuweereza abantu n'omutima gumu. Babeera tebatula mu kanso tebatula mu komiti ate abo abakulu be bamulengerera walaffe be tulina okwebuuzaako. Tutuuka wano oluusi nga naye tulina okubuuza tulina kubuuza bo naye nga nabo bennyini tebakola ki tebaliiwo. Nga wayise essaawa nga ziizo sipiika azzeemu n'ayita olukiiko era nga wano ekisookeddwako ye ssentebe okukkiriza okukola enkyukakyuka mu lukiiko lwakulembera nalwo disitulikiti eno oba luyite Central Executive Committee. So Honorable Kabazi addeyo atekinge production ate akole n'ekifo kya vice chairperson. Honorable Speaker, Honorable Oyero Moses asigaddeyo nga sekretary waffe owa finance. Kino kisanyusizza bakansala wabula ne balabula abo abalondeddwa nga bwe batajja kuttira ku muntu yenna ku liiso akwatirwa mu buli bw'enguzi. Era mbakakasa nti nga bwe nayimiridde wano nendeeta ekiteeso kyange era bwe ngenda okuyimirira olunaku luli singa bali batebakoze byatulayiza mu constitution gattako mu bantu abaatulonda. Okwebaza omukulu kyeyamaanyi olw'obuvumu bwakozesezza wakati mu kutya okubaako enkyukakyuka zaakoze kya buntu bulamu era kyakoze kya buyivu na butegeevu. Oluvannyuma kanso egenze mu maaso n'emirimu gyayo emirala.